Abaana ba Katonda abagalwa mbalamusizaako nnyo nnyini ekyaleero mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa Semata David okuva ku Buwanguzi Nasaland Primary School enaakuwadde Ebbira Lubanyi miles 6 zokka ku Ssentema Road. Nze mbalamusaako. Njagadde tugende mu maaso n'ebyokuyiga byaffe ebikwata ku kwezuula oba self discovery, era nga njagala okutambula tutuuke ku kitundu ekirala. Ekitundu kye tutuuseeko oluvannyuma lw'okuyigira ebbanga eddene kiriko akatwa akagamba nti how can one discover himself, nti omuntu asobola atya okwezuula. Nga sinnaba kutuukira ddala ku nsonga yennyini, leka nsooke mbayise mu bigambo bino ebikulu nga muwuliriza bulungi. Ekyamazima kiri nti omuntu ayinza okutambula ne yeetooloola ensi yonna ng'ayina ky'anoonya, naye ate kiyinza okumwewuunyisa nti ate bw'adda eka ky'abadde anoonya mu nsi yonna akisanga waka. Ekigambo eka oba awaka kye kimu ku bintu ebikulu ennyo mu bulamu bw'omuntu. Mu kyokuyiga kino eky'okwezuula bwe njogera ku awaka ntegeeza ggwe kennyini. Naye bw'oba okitegedde bulungi njagala weetegereze bino ebibeera awaka. Wali okyetegereza nti omuntu ne bw'asoma atuuka wa? Ebintu bye yayigira awaka oba emirimu gye yayigira awaka gisigala nga mikulu nnyo mu bulamu bwe. Omuntu ono bw'akola emirimu egyayiza obukulu, ekiseera eky'okkadde wa bwe kituuka, era omulaba ng'addayo ku mirimu giri gye yayigira awaka. Oyinza okubeera ow'ettutumu ennyo n'obeera w'amaanyi n'ogaggawala n'otambula eno n'eri, naye emyaka bwe gigenda nga gigenda waggulu ogenda otandika okudda awaka. Omuntu mu bulamu bw'ensi eno atambula olugendo n'adda awaka, era ekiseera kituuka ne yeekuŋŋaanyiza ddala n'agenda ng'afunda, n'adda mu buliri bwe, ate okutuusa lw'afundira ddala n'awummuzibwa mu ntaana ye. Ekigambo okudda ewaka kikulu. Kaakano mu kigambo okwezuula twogera ku kudda awaka, okudda eri obulamu bwo. Ogezezzaako n'okupaapaala n'ebintu bingi nnyo, mu nsonyiwa okukozesa ekigambo ekyo, naye ogezezzaako okukwata eno n'eri, okusaggula eno n'eri, naye ekintu ekikulu kigenda kubeerawo ng'osazeewo okukomawo ewaka eri obulamu bwo n'ozuula ki ky'oli. Kaakano ng'otambula olugendo luno olw'okuzuula ki ky'oli bw'odda ewaka, njagala otandikire ku kubuuza mutima gwo. Bw'obuuza omutima gwo, njagala owulirize. Omutima gwo gugenda kwogera naawe, era bwe gwogera naawe guyinza okwogera naawe mu bigambo ebiwulikika ennyo oba mu kaama, naye wuliriza. Era bw'owuliriza wandiika ebifunze, take notes. Faayo nnyo ku ki omutima gwo kye gwogera, kubanga gwo mweteefuteefu okukuluŋŋamya mu bulamu bw'ensi eno ng'ogezaako okwezuula. Eddoboozi lya Katonda liyita omwo ne lyogera naawe. Bw'odda eka ŋŋamba bw'okomawo eri obulamu bwo n'osalawo okutandikira ku ggwe, n'osalawo okuzuula ki ky'oli, njagala okole kino. Va mu luyoogaano lw'ensi yonna, naye wuliriza obulamu bwo, wuliriza omutima gwo. Omanyi mu nsi muno mulimu amaloboozi mangi nnyo, naye amaloboozi amangi ennyo oluusi ebigambo bye googera si bye bisinga okubeera ebituufu. Ebintu ebikulu ennyo ebikukwatako tebigenda kwogerwa maloboozi amangi agali mu nsi, naye bigenda kwogerwa eddoboozi ekkulu ennyo
eritandikira munda mu ggwe. Mu kwezuula nja kusaba bw'onooba otandise okwewuliriza ate genda wala nnyo, siriikirira, wuliriza omutima gwo. Kye ŋŋambye okusiriikirira emirundi mingi nnyo tukiyita okufumiitiriza. Tosobola kwezuula nga tewaddeeyo biseera kwerowoozaako. Weebala okulowooza ku bintu ebirala byonna ebingi, oluusi n'okweraliikirira ne weeraliikirira, naye guno gwe mukisa gwo ate okutuula weerowoozeeko. Era bw'oba otandise olugendo luno olunene olwa self discovery, njagala okkirire mu bulamu obwo, era kkirira ddala mu buziba obw'obulamu obwo. Eyo mu buziba obw'obulamu obwo gy'ogenda okusanga ggwe togenda kwesiŋŋaana bweruwo, togenda kwesiŋŋaana mu bigenda mu maaso, togenda kwesiŋŋaana mu bantu be bakwogirako, naye ggwe ogenda kwesiŋŋaana mu ggwe. Era eyo gye njagala olage. Mu lugendo luno olw'okwezuula njagala otandike okulwana. Try to reach higher and farther. Weenaanuule, tandika okuluubirira ebintu ebinene, naye jjukira ebinene byonna bigenda kutandikira mu ggwe. Mu lugendo luno olw'okwezuula, ekintu process oba omulimu guno gw'okwezuula togenda kugukolera mu lunaku lumu. Gwe mulimu ogwetaaga okukolebwa buli lunaku okutuusa lw'olituuka ku buwanguzi mu ggwo. Mu mulimu guno omukulu gw'ogenda okubeera omunoonyereza omukulu, ate mu ngeri y'emu gwe kintu ekinoonyerezebwako specimen. Era seboleka nkutegeeza oba nnyabo, gw'ogenda okubeera omuyizi omukulu, ate nga n'essomo ekkulu ly'ogenda okuyigako ye ggwe. Gyo nakutegeeza nti oli kabaka. Okiraba kaakano bw'oli byonna mu byonna, byonna gw'oteekwa okubyekolako, era gw'oteekwa okwetuusa ku buwanguzi mu kwezuula. Naye nkutegeezezza nti you must start from within. Ogenda kutandikira munda mu ggwe. Kaakano nno lekeraawo okwemulugunya. Bw'onoolekerawo okwemulugunya, ogenda kwebaza Katonda olw'ekyo ky'oli. Ate bw'onoomwebaza, otandikiraawo okugenda mu maaso okukitankuula okizuule. Mu kwezuula ogenda kuzuula ebikukwatako mu buntu, mu ndabika yo physical. Ogenda kuzuula ebikwata ku emotions zo, ebiwuliro. Gwe muli reacting otya nga waliwo ekibaddewo. Ojja kuzuula ebikwata ku mwoyo gwo. Ate ne social aspects ebikukwatako n'abantu abalala. Wano nno tujja kukola kye tuyita self examination. Gwe kennyini ogenda kweseetingira ekibuuzo kyo, ate okyewe era okituule okiddemu. W'onookimaliririza nzikiriza ng'ojja kuba ng'olina w'otuuse. Ebigambo ebyo mbyogedde olw'okusobola okusima omusingi omunene, kubanga kaakano tutuukidde ddala ku kinyusi ky'ekyokuyiga kino. Era nzikiriza nti Katonda bw'anampa obulamu, enkya ku makya nja kuba ntandikidde ddala ku lugendo lwennyini bulijjo lwenjogerako olw'okwezuula. Nzikiriza mu kiseera kino nkomaawo. Nze Semata David okuva ku Buwanguzi Nasaland Primary School, enaakuwadde Ebbira Lubanyi miles 6 ku St. Road. Ayagala okwogerako nange oluvannyuma, ndi ku 0772 31 36 19. 0772 31 36 19. Mubeere bulungi.